Lunaku kiro olinya ku TV. Kati nno na TV n'esooka n'egisoonya omwaka mulamba asize mu kujja ku KBS. Kati ekyanyamba nti abantu bonna bali ku TV nga baali batandise okuntegeera. Kati nno nga barankisawo bonna nga bankubira ne ku simu ba Habati. Konsumira mwewaddawa. Kama mwana. Wabo bali bana benga disesi nga banyingina na kunto. Naye nga omukulu nanyini TV Uncle Nathan nanko Solomon walayi tebalina kye bamanyi. Tebalina kye bamanyi. Nenga zo mukulu yanga mwenga Uncle Nathan naye amanyi kati nga mbuza n'okumbuza nga antuma n'okuntuma ssebo. Bakumanyi. Nga bamanyi. Nenga sina kyenkola kimanyi. Kati ne banzijako ennya lya KBS abantu. Ne banzijako ennya lya mu TV nga taso kumpito wa KBS. Kati nzitibwa kati nga wano mu Uganda tewali muyimbi atakimanyi nti nze ndi mukozi wa KBS. Kati mwe besera nange nali nebuza kinali ngendo okukola ku TV nga yesi kirabo. Kato kirabo. Kati guno mwaka gwe neeyawuliramukko bankubirawo olukokola n'esooka n'envaawokko. Mogo mwaka wakati wago enfukira MC wenvira mu kyobwa DJ. Ngena n'okwata mic. Ne balaje nali nkola. Ne balaje nali nkola kawo. Nali nkola kongera naddayo kwa kakabala kenyini. Chala bamuyita Nakayima. Musala n'omwami bamuyita Godfrey. Kati bo bansembeza ng'omwana awo bategedde ekizibu kyange. Ate bo bali bandabye wende ekitone. Kati Abudu nakuba abantu b'emukono endongo okutandikira Walusubi okudda kuva Lugazi mpaka Mukono Seeta. Celeb Shavik Ngero kali eriko. Kyanyamba omukyalo yalina nnyo ssente n'agula hoteli endala bagitadde Timu Hotel Mukono. Gwe Kaguje. Kati n'anfuula manager w'ekifo hoteli nnene nno n'anfuula manager nga nze DJ gwe manager. Nze manager. Wabafuze. Kati lumu nakagayi kange bakayita Ian yo nga kota nyu mic nga gegenya aba catch up badaga. Kati nange wenfunya interest eyo kufuka fuka MC nange nitandika okukwata akazino nze kulaba nali nkuba ebidongo ebyo nga siseka na seka naye nga lwembeera nga nkuba endongo nkyamula nnyo abantu nga ngenda mu kikadde ngenda mu nyimba empya kati nga nziva ku DJ's box nyizo genda kuva ku DJ's box nafunyemu emitwalo gyange ngana kani nga nkola nga obwadde jo bonabuwanga nnyo obudde nga nkola selection yange wafe kubisanga keyboard kati nze nga nayiga ne settings za keyboard nga nkwata keyboard ne setting nga nebiranga amayinja nga namanja sagala kumanya kati nga bonaga kali ka DJ akataka kuba nnyo keyboard nakuwa scratch live ezo nali ndiao ntandika kwata microphone mpola mpola ntandika langa so omwami oyo bamita Godfrey bawo oyo mami wange oyo Nakayima nangamba kimanyi solobera MC njagala gwo botandika okuba drive kati nenfuka MC w'ebbaala nga buluna wabaawo n'omuyimbi nina okulanga kuva ku macha kati ngwe tubanga leo tugenda bya ne Martha Mukisa nga nina okumulanga kuva ku macha paka kironga nanga nenga ninabamukko nizira ninkola ki nitira ninkuba endongo kati wenfugira MC atandika okuba drive mu Lugazi mu monna nenga bwe mampitawo mami wange na wadda ngamugamba kaya ke walesa akalanza kade kalungi mwana ono webala ngamugamba yalanze bulungi nga yajja nga nakuzina akazina langa bulungi abantu bakola ki bakwagala basiima yongeramu era nga abantu batebaya kwesera nga twate kujja banoonya emusayo yalanga drive ya zinunula aje naba bakole ki abalangiri nenga tesola kulya mami wange lukwatenge neso nangire mu ntumulanga so mzee wange oyo butufe nangamba kati lemezaamu tandikira ddala woba kuba endongo watena akazinda okole ki oba kube wekubire gwe nyini kati omukono nenji kuba nenji setezo kwati mwebe ebiseera twalinamu ekintu kiri nti abakyala bikinga omanyi nti oba okozeemu ebiki twandize kati n'ebintu Abudu byesasobola kukola mu media nga nabirabira bweru kyala bansi bange embuto mu ebiseera nengo DJ badija mbategeera bansi bange embuto buli kaseera nga mami wange oyo Sebo ne muzee bazikiriza mukiriza mutyembuto namweze mutasoseke byange kebera luvanyuma mwana anze nyambala bannange nze nyambala nze nyambala bali nchizula mwana nga siaba na siba no sabala mumwana basamu basakunenga jasa kwesiba ko voice byatenga muna ekitegeera naba no nyambera kibunyo okwewozaako akera kumachana nga mukadde wange nina ku KBS nangamba nakwata emitwalo 10 n'ajimpa kwata emitwalo 10 n'ajimpa fai tugenda Kavumba liku sijiruddeeko nnyo fai tugenda Kavumba
Singovudde guno mwaka ogwedde guli go magic bane uma tugenda e Kavumba kubira Annington oyo mukulu namugamba leero njalo nteka ku mutogo jala ngende tutuke Kavumba buli kimba kipango nako olusooka bango Nathan wonanga bamanyi bisera ngonda bantegede nenga tebamanyi kitufu kikyenkola kyoli kyendi ekiro mugamba Annington ekyamazima leero nsaba nange ngendeko Kazindaala ako unako nga waliwo Kathinagawa waliwo MC Mayor naye yali mupya ko lunaku naye bamulese mugezesa ayo official bali banjaawo then kati waliwo MC Blackman yali akola dance force kati ekiro ekyo nga nange njagala mbereko ku TV ku dance force era no wode clip ezo kweli ku TikTok ya KBS nangamba takijja sohoka wasimanyi ngeri gyokola ki gyokola nenge kyamazima nali muweerezanga bu clip bwange bwo kunabo muweerezanga naze manyo weda manyi kyenkola ki kyoyagala kyendi obu kimu nakiweerezanga nangamba tukijja kola ki tekijja soboka ate ko somoni yali antegedde wafesi yange nali nafubala nyera banganji mulaga yali omukulu tatenga na buli kyantuma kola ki bandi awo ngantuma nga mageno tukireko Brian na kati omukisono genfunyo omukulu nayogerako nange simuta dana kosomo chanzo Brian ngenda mweta nenyamba ekintu kimu nange ninyako ku stage awo nangamba omanyi ayi mukama wange nsaba busabi mpabu yikaki kachansi Kazindaala nangamba naye mugenda kola paka saa 9 naye mukowa nnyo ngamba nengenda ku stage benasoko saba Kazindaala de bakanni ngamba ogwali akasomo yangambe wali mumpechi Kazindaala kati abulu cyane musanzi ko na kusayina mu ade ne fear sungana kinna mutima ate kisingo kukwasa enako kisingo kubera ekibi kwolo lunaku kukyalo sinago nalingamente ngenda bera ko kutive ekyo singa bagende ebweru no werange cyane otalinnyo sinago nalingambe nengeri demand yali amanyi ku KBS ngebisera abantu gye balaba adinga yali sibe bawa updates eza vulubana the all day on TV onaje bali bateze naye awdoje so kuda na COVID ye ali nyambadde bubi kalsazi no kirambo yamwali yambadde bubi by then wali yambadde bubi by then ali nkumbi go weddeyo bubi nengera omuntu wakigambo osobola okukola ki kunyiga nkusomo nangamba genda bakuwe t-shirt ya KBS so waliwo gwe sijja kuganya gwe nageno saba t-shirt ye najikuma yantabukira nnyo yanvu awo twesibyeko okumala ebbanga tusobola beera mukozi awo yanga tosobola beera nakabanga wenseka kyannuma okubye bakulaba yanga nokumpa t-shirt nengenda ku stage kati mugana nkasana kwata Kazindaala obwenti nayogera buli kinali ndowozeza mu bulamu bwange buli kinali ndabye MC kye yali akola mu bulamu bwange nakikola muida kikaga kosomo nali nvayo naga omwana yotageza nava ku stage nangamba ogenda kumpewo wetegeke ngamba bwebiva yali aganya okumpa t-shirt manyine gwe bagamba tuwekere chai nane t-shirt nanga sokonyo chai bulungi muwere kati gwasookayo ngamba akutunula katya nangamba gwasookayo ngaba nyinyi program bona bakoze eki babajjeko kale Brian yali chali wange DJ kati ngaye Brian yali mu kirinti nze nali namugamba ndi DJ kati ngamba ntakimanyi nti ndi MC nene nakola naye dakika 2 nalaba nga tujja kwata mujja kukola kati Brian ye twangwa nnyo connectinga kati twakuba endongo ne Brian oyo twakola show eyali massive to the extent twagikola nenga simayo bamfunya mulimu ku TV asikoze eki mbata ofunye sigufunye nadayo wiki yaddako jukire bala y'omukyala yamami wange nze yali manager obisuddewo byonna nali mbisuddewo oyo nze goba kirooto store nali nzigadde abakozi mbikoze ekijuka bonna bali bakoze sente juka hotel yali nene nnyo kali eri mu floors nga 3 kunya nene nnyawo embala lyawo mbala bagende team hotel ina sauna ina bichika sente zona nga sasa kunganyiza mali na kunga 3 andi mu city no se wongireba so twamala show brand nanti kabulungi kwa wacha swa kumpa ka sente kwa sali ku program
kyona gikola nnyo ngeri massive bani nantikka bulungi nampa akasente ne kanziza kati jjukira natuukira wano mbala saagendako mu kyalo mbanda we essimu maama ngamba abantu nga babuliwo empita banga bakulabe ku TV wabaddeko oba siye mugamba maama yenze mwandabye kati genda okuddanga neno kuwembadde nkuli abantaddeko ekijegere bagamba omukulu akunoonya simuso byonna nali ngenze nabyo nga business ninga yali asudde business y'omukulu ate nga kiri ekifo kyali ky'executive nga abantu bavunaanyizibwa abajjawo ate nga jjukira wali abantu bakolanga gundi zaabwe bazita appointment ng'agamba ennaku z'omwezi bwe zitinjala nyina kugira nsewuna n'asasula dola ze n'ajja kuba eri woteri yakumayasebo gaddewo nze business nagigala okumala emyezi kamanyiro mami anzisi omusee wange yakira okumpolereza ennyo namwetondera nansonyiwa kuba yayita takuma busungu namwetondera nansonyiwa namugala nengenda kukola kuti kati ajugala yalimu ekintu mutima nga nze mukolera ebintu bingi nga nze manager nga nze biki nga nze simuteekako expense nga simusaba ebintu bya sente nali nze sibimanyi nze kasita nga mbeera ewantu nga ndya emmere nga nyambala bulungi kubanga buli kyemusaba akimpa mu budde kati nga ne gyendi already eri kati ne ku kyalo navimba dda bammanyi buli kintu kifuna mu budde kati nga nze byasente sibimanyi nnyo soka nendowoozaamu nengamba no kati wano si efiti yange kinabadde ku TV sobola kudda wano wansi kati naye sinaba namwetondera nga samwetondera namwetondera baana nemugamba ngenda designinga from nowhere ngenda nagamba dadi omulabe yambaawo naggalawo business talina mpisa saazi natugamba agenda mufo kyokwetonda kuba yali akyajagala nkole mulabe kati agenda kyamuluma kyamuluma nnyo business yegwa ensonga nti nali nkola ebintu bingi Abudu nze nali nkola era abantu abasinga banneebunyanga Abudu nze nga ngenda nenkola drive nenkomawo ebidongo ebadde ku mmotoka ya drive nze mwene nembitekkula omuntu ogwo ogenda ate n'okuba nembipanga mala obipanga nembikuba nenga nembalansinga ebitabo nendaba buli kimu nga ekibadde kitambula osengera nensuubula obanga mayita zesuubula byonna nga mbikola omuntu ogwo omuntu omunenga weewunya obukoowo obwo nenebakaleeta ate nenkeera nnyo kati nga ebintu abantu bebakola abantu abatano nga mbikola bw'omu aba ekintu kyo kyamukosa nnyo nga ni mami nkola ki ngenda nakwata nampa ssente ng'akola ki kutadde nalina kikampala nalina ekiveera kyange wakite kino kyo Sofia 5 nempakingamu engoye zange zonna kati gwe badde bamanyi serebu nadda ku kyalo n'ekyo Sofia nga ziswadde nza n'ekiveera kyange nembeerawo wako okumala wiiki namba nengamba maama omanyi niragenda nzireyo ku KBS kati nze namugamba kewandabye ku TV mulimu bagumpadde nenga ekyamazima tebanagukola ki tebanabagumpa mama nangamba nina muganda wange abeerawo nansana ekyoba okola oba ogenda obuyiwanga ogende nansana ngenda mukubira nenda namugamba yangamba transport sijja musolwa buli lunaku negenda we nansana nawo mama wange manya nawo muganda wange solobera naye kati olunaku lwensimbula enamagunga lwe lunaku swala lwerabira omulamu bwange naku waliyo show ya fire concert ya Wininwaji omwaka kyawo fa baby yaliya naku yalina concert e Lugogo bila mwesatu bila mwebiri ngegwako September lwe lunaku lwenda nkokola ku KBS ate simbutongole ntuuka mu kibuga namugambye mu kyalo nkola ku TV naye nga sikola ki sikolayo ntuuka enansana bamanyi nkola ku ki sikolayo kati nabeerawo nansanawo okumala wiiki nga 3 olina kiddako nga nfuluma ntambuza ebigere nenzija ku KBS nembeera waawo kati soda abakyalo omumanyi Semakula soda ngumi ogenda kukola kati soda kyeyali ankolera nga soda buli lunaku bala gye baba bagenzeemu nga ampa microphone nenjogerayogeramu awo bwe baba bagenda ku mpewo ngamba nnokola ki mpewo ogimanyi nga nvaayo kibiri nga abantu batandise okuntegeera nga bagamba twagala oyo nze n'ekintu kyange nabeeranga creative nnyo nti ze nabeeranga ku stage na leadinganga team
nali simanyi kuzina bayira we naye nga ndeta strokes ez'okuzina nga nkyamula abantu basanyuka nnyo then nze nalina kyanti nalina hype yange nga nyimba n'abantu kigambo ku kigambo kati abakulu abo boolaba bonna nga tebasooka kunjogera Wanko Solomon nti omwana oyo akola bulungi naye nga bunaku nkola ki okola ntambula nabo kati naye bamuyita Kambugu Dennis kati Kambugu oyo ng'abeera Nansana Kambugu olunaku nga nvuga ntudayo Nansana nanziza yalina laavu foye avuga bunaku nazayo Nansana nanziza natwala nga oli yejjuka yakola marketing ya KBS ate nga wedde yali close nnyo n'abagagga ate n'afuuka producer wa program kati lumu ng'ambe namba ya Solomon kuba nagisabaani n'agimpa mbeera ewaka awo bo bamanyi nkola ku TV nenga sikolangayo kunawo nabo nga tebandabangako kyemanyi n'omutima bakyebuzanga omugolo natugamba akola ku TV yawa bandi awo nesinikira Wanko Solomon message mugamba mukama wange nze Shavix nsaba kunkubirako nze nali bw'asaba omulimu ate osabe agenda okuwa omulimu akubire namugamba mukama wange mpaayo obudde onkode ki kubyeko era naye weesekeredde kamanyiro kennyini naye gwe tulina ebintu ebitutambulirako mwana tulina ebintu ebitutambulirako olwolunaku kiro ali neebase boss Wanko Solomon KBS TV bulaba akuba essimu nze abantu bona bentambuliramu ssaawa zino nina omukisa nti be bankubiddeko olw'okusaba kwange nemba kumukubira essimu kati nansa nawe nawo nabonabonerawo nnyo ku bbanga ettono lwe nabeerawo wankubira essimu nga nayogera nga kakalano kange mugamba mukama wange amanyi abampita Shavix ngamba nkumanyi that's a good intro nengamba mukama wange saba kunyamba taata nina ekitone maze ebbanga nga nzijaawo naye sifunanga kuddibwamu naye nga bulizi bwange mbagambye buli omu programu yange nagireeta saa zino bagikola basaponsa nabo bayita byonna byakola ki byagala naye nze yakola kuvuruba na ku stage nangamba Shavix okola bulungi nangamba kati kyoba okola kuwona kubalirwakuna enkeera nga dance force nangamba keera enkya ojje kati ate jjukiramu ebyo ebiseera nga ku KBS tutandikira ku asikaali ammanyi nga ne ku geti sikonkono tuyitawo buyisi natuuka mundakola olunaku ntuuka bwe nti balina ebbalakoolo gye bali bagenda okugula grand opening gayaza olunaku lwange nno olwengenda ku mpero awudu kati wentuuka ku station nkuba yali etonya notonya azija engoye zange ze nali ndaba ezisinga mwana sijja kulimba naye nzija ezindaba ezali zisinga tuka ku station nsanga soda abatera mugamba Wanko Solomon yangambye nzije ntandika okukola dance force nga njogeza n'amaanyi kanga mezita okukola dance force nnoze kati nno nga beewaffe no banva nakunzi bamanyi kati yali mbiki ya TV yabivaako waba bakinjeya banjeya nnyo n'okunjeya kati mukunjeeyo okwo ne ngamba ekijja kijje naye kati Abudu weewunya mwabe ebiseera nga sina kye nasoma oli muto tosomye nenga nyimiridde ku kino nenge ebintu talenti boy najiri babiri ebisembayo nga Wanko Solomon nangaizi nkola dance force soda nangamba kola yagambye okukola kamubuuze nengenda nagenda namubuuza soda najja nangamba nti agambye ogenda kukola naye tetugenda kukutwala nga ojja kweyiyanga kati obuzibu bwe buli akumanya connection ngo bagenda kukolera nagamba mwana wano kati nange kasuke nejjemu kokko waya kyenakola nenga nenyimirira wabweru mu nkuba nenyimirirawo mu nkuba bwana nze nakavera kanga kagwino muri engoye zange zengenderamu ku TV zo zibandala nze nakavera kanga nenyimirirawo mu nkuba bwenti nenga katuba bandike oba bampa omulimba kuliki ngo kastamba ndabye nange nali nekyayo kona singa sigaza ngenansana Dennis yamvuze nandeta ku TV katale sina ngina muga Dennis mazima ntwala nzize yate obontwale kalate nali nabala akantu nga mama we Nansana oyo bwe tukola okutano nvayo waka duka nabagama nkola bakutano okka kati ate mbasagala mbuze ebuuzo ebinya atone yatugamba akola ku okutano ku TV atu lwaki takoze
nga olwokutaano nvaayo katale saa zino zireyo nansi mu kibuga nzizina sina gwe mmanyiyo bw'oba nzijeewa abudu tubuleekawo obudde sina gwe mmanyiyo olina genda KBS nagenda KBS naye mba ndi awo soda emmoloka yali agifulumya na nkalu nga Shavix jangu oyingire asoda abakyala manyi n'erinnya lyange nga jangu oyingire etutuuka kati nakola emirimu gwe blaza nga buli kye baagala kibatuusaako mu budde kaba mu mwaka twalimu ne Marvin kati ebiseera Marvin yalekawo ku TV yekka omuto kirabira Marvin yekka yaliwo omuto kirabira Marvin Baluganda kirabira yakyaliwo Marvin yetu akwatagana mangu olwo olunaku nafuba nnyo laba blaza abudu nayambala kajukirako olunaku Das Force yaliko TV nyingi kati COVID nakola twalinako obukedde TV yamwe yaliko nagenda ovaawo nga buli MBS balina oba Fuse Extra nakuba show kola olunaku nakola eddakiika zaali 4 nakyamula nnyo abantu nakuba freestyle nayimba ennyimba bansula bagita Gishock Rhythm nasulamu buli luyimba nga ngivibingiramu abantu nga banziramu soda yasanyuka nnyo soda mukusanyuka nanga Shavix wena ekitono ogenda kukola kwatolede yali yakinda bamudda nange mwenye kino ogenda kukola ki nda kukola mba ndi awo bagayibwa bukeddawo nansaba ennamba TV nyingi bansabawo ennamba yange tebankubira sima oba kiki bajja kukubira tebanzijukira tebankubira kati kola kuva ku olwo Das Force nenjiyingirira ddala kati netandika obbayiri banga buli lwakutaano singa mamu ndi mu group ya TV nti bagenda laga nti tugenda wa lenzi ku lwokutaano egenda programu ya kiro ssaawa 5 egenda weda imwe y'okumakya nga bwe ndi awo ku reception nawe nakajjande datonga era nga ayagala ekite wabeera mbeera waawo kati nga zino ennaku ezisigadde eza wiiki endala balina okubeeramu nga nzoba ate no zalondako n'ebicupa 1.5 nenga mukyalo bamanyi nkola ku TV kanona no KBS nga nzija n'envimba nenga mwana ze nakwenda naye ekikofira kyange nga n'ebikeno face went suka kati n'enonda wakati nina ekintu kyenewala nga saagala kubeera nnyo wakaawo bansindika bbeera wate mbafukira omugugu bandiise bakole ki tukale story short ofunye omulimu ku KBS kasente kayingira bakuteeka kusala leo ba nateekako kusala lenzo tebanteekako kyabanga kizibu kyabanga kizibu jaswa kwati kinakola ekyangu nti nafuba nnyo laba nga nkola okuprovinga kuba balina buli kimu bakulembezanga linnya Blackman nga mulimu kiba nebuuza ki bakulembeza Blackman njala nga batuketisa nga boogera Shavix Blackman yali ani MC Blackman wali awo nga gwe bakulembeza gwe ngoyagala MC Shavix nendaba kati nze bayirawe mpaka nakatinze buli MC gwe ntukako kuba kati ekiro ekyo badije nakivaako kati ndi MC mfubanyo labanga bikaseera mbako buli MC kye muyigirako wani magaka wano eno nabaddeko ne Kashabwe Rwanda nti natuka esanga sikyagala kati kuba Uganda nga njagala kuba worldwide mabegaka waliwo MC wa Kabinya we Tanzania yansinikideko message ku inbox yange ya TikTok nangamba yagala kumusitinawo ku show Tanzania ya TV nangamba nti wapange nkola mumba kakati na read mjenkoyesa naye yakabinye Tanzania eyo katenze teri instrument ne matulamu katenze nakufuna kufanga nyola banga njala kulaba wachi ogundi bamususuta njala nyalanga usuke wamususuta natuka okakisera ku KBS nga nkola emirimu mingi nga nze nkola poster nga nze nkola branding nga nze naiga no ku editing nga editing buli kimu kati nga kati sazo sina video ne mako editing sina post ne mako editing sina je nabisoma bujagu kati ate ne ntuka ekiseera kati nalina kirabira wange oyo Lawrence nga tubayo kamera ne twerecordinga buli kimu kati betwerecordinga ebyo nga wakwoyo era yiwakayo omugu watusabako wako ne ntuka ekiseera nga mulungi nnyo wakoyo natambula ku TikTok biki kati nabadde nga mujagujagu nga ntebisinga kati ntuka ekiseera nga wali bagamba gundi kaseera Shavix kati n'engufuli yaddala muzinga ku TV nsulawo Monday ku Monday nziri waka kuna bakudda n'ensulawo kati face yange ne bakalamu
tuseeranga buli kimu Shavik sokaza era kati nze okuddamu mbuza KBS mbuzeewo biseera bye so nefuka ddala omukozi wa KBS tusale story sawa zino oli mu Fangon eri etya mukulu ali atya embeera ebituulira bye bituufu wakibuli n'antagambwako kati buli omuntu yena alina character bbiri nze abudo ekifaananyi kyondabamu ate fani wange sikyandabamu omuntu abaka ne character bbiri ate buli muntu abaako n'ekintu kyoyagala olaga abantu kati ze Kibanda emboozi gyensobola onyumya naye ate gwe sisobola onyumya naye bwe kiri era mbalaba mbeera ku video game muzannya nti ze Kibanda alina character bbiri Kibanda engeri gye mutuukirira nga tuli ewaka ate tuba tufulumyemu wano nga tuli mu bantu nyinza okuba nga simutuuka nako kunyumya naye birimu kyotegeeza nti ng'oyinza okundaba nga ng'embeera ne Kibanda tubeera ewaka ne tunyuma ne tuseka naye tubeera mu bantu oba nga afulumyemu ng'agenda ku show nze ate amuntu supposed ate okumutuukirira okunyumya naye nti waliwo omuntu alina omutuusaako information fena gye twagala omutuusaako kitegedde nti so far si ye muntu omwangu ow'okulaba nga gwe wookirowooza nti omanye kati omuntu nze ayinza okundaba nti mbeera ne Kibanda nalowooza nti mwangu owakutuukako muganda wange oba nga bw'ayogera bw'ali wakabuli muganda wange ate nga ye muntu asinga okubeera omwangu ebaŋŋamba ye muntu asinga okubeera friendly ennyo nanti kati obuzibu buva nti kumutuukako okulaba obwo obwangu bwe awo obuzibu bwe buli awo ate baŋŋamba waba takwagadde aba takwagadde tera akigamba waki abanyumya naawe nga takwagala kitegeera waki abanyumya naawe nga takwagala that is meaning being real abeera real joli era nti wokeera ku makya nti n'omunyiza nti Shavik yakoze kino oba oli sereebu oba oli wakabiwa embooko 85 ziba zikwata for discipline kati gwe kiba kikkakatako gy'oli okuva mu Fangon n'ogenda n'engera 85 baba bazikkuba kyogenda nga bazikkubye oba ozikkuba n'osigala so kiriba gy'oli okukuuma empisa n'omanya nti ge gano amateeka agafuga wano ngenda gagoberera oba nga menye batugamba mu aba because bwe tegaali abasinga okunyakula obusimu kutwala bituufu ndowooza mbalala office kirabangawokko kuba nti ffe munnaye Kibanda talina ggaali abala na ttiimu gy'akola nayo oba gy'atambula nayo tujja kwekanga nti ojasanga omuntu ku ttiimu yaffe eya Kibanda gy'atambula nayo ng'ayambadde engatto ya mitwalo 2 nenga just amuggala bugazi nga mbeerako bwezi azijjawa anti kyekyo kyeggamba ti Kibanda otamuggyako omukisa omuggyako siraani byobola abasaazi abola babeere babali ne bamujjonkera ne boogera omutamuggyako omukisa omuggyako kisiraani ate munaye nabamuggyako ekisiraani nabo basooka mufunako omukisa paka bo nga bo beesiriwaza nyinza kiyita obadde naye otambudde naye Dubai obadde naye mu nsi ez'enjawulo yakusima busiimi oba gwenga gwe mbanne bonna kuba ndaba stage ozigudde gwawerokaminga banno kudda emabega Kibanda nze mwenyini nze yamusaba gamba naku lwe twamiitinga olwo lulwe nagambye naku lwe twamiitinga Kibanda nze yamusaba nemugamba njagala mukama wange bbiri nze nga nza kuyita ku stage ebiseera ebyo nga already sound zange zaadde zikubye nze ni ku for you page sound zange zikubye ate nga already abantu bataddewo demand mu comment section yange Fangon MC kankama nsaba nze mbeera nkuyita ku stage angamba naye obeera ku TV obeera busy asize nenfulanga busy nenga nali siri busy kuba ku TV nali nkolayo lwakutandulwa naye nga abantu bonna nakibateeka mu 20 Shavik abeera busy nenga nali sirina just nga nakibateeka mu buteesi nti mbeera busy wa mukama wange ekyamazima sikola ki sibeera busy sikola olunaku lwali lwakutaano olwo nenkola dance force enkeera ekiro mukulu yangamba teekamu ennamba yo wano naawe osevinga eyange bandi awo mukulu nankubira essimu naye Shavik oliwa kati ye ali ampita nzije ku kitebe tugende tukole ki tukole kati ate nze n'ekirala kyanimu mu 20 omukulu ono anyamba kisegedde nali natuuse dda ku Fangon yagenda okunkubira essimu ana akatuulawo essaawa ezi
kama tata wendi tutawana wendi ko na kusho sirijera bya gitwasoka ko yaliza bafana so nazina kiro natula nnyo n'enkirowooza twagenda moloka nga ndowooza nga mukulu ngenda muyita ntya kati nenzija wali omukulu bamuyita manager Liki manager Liki nangamba katwala kwezo sound zokola ujja sifunamu ebigambo oba ne mu nnyimba za Kibanda ofunemu intro nga gy'okozesa bwe tulaga ng'ojogera bw'otyo omuntu amanya Kibanda akoze eki ajja oba amanya nti Shavix yakoze eki yatuuse ku stage so manager Liki yannyamba nnyo by then nenkwata ekintu bayita kimenkewo so nga buli ngamba kimenkewo abantu badda mu kimenkewo ambiance ekwanukula proud so buli we nakola ng'ekyo kadhe nengatako amanya Kibanda wa Dallas Promax General biki wengatako ebigambo byonna nga abantu bawaganga kati by then nali soogera linnya lyange naye nga abantu bawaga nnyo kati natuka ekiseera nga duntuka ku stage kati nga nze asookawo Gudo naddako then omukulu najja then Musudali nangamba tandika okwogera n'erinnya lyo branding naawe kana okuteekamu erinnya lyo nakana nange okwogera Shavix kati okuteekawo ekyo nafonye olaba nga n'omukulu mubeerako nga njagala nange face yange ekole ki face yange ejje kati wankimanyira nti ebintu bitandise okubeera bya ddala nze natambulanga okuva ku KBS awo paka ku Menge Katale wansi awo kati wali wadde n'omulalu annyeze nti Shavix buyo naye nga bunakumirako kuba Dance Force biseera bwe yabeeranga live ku KBS yokka naye nga myaka giweze egi kati wali wadde n'omulalu yali aŋŋambye Shavix buyo nga mbeera mu katale n'enzuuka ne nga ye kati osinga omuntu anenyweze yatuka ekiseera nga muganda wange nga nkyakkirira ku katale mbuke Kibanda gyali star kinvunamu omuntu nga abafango oli mwatutama noga tegedde tegeza bagitegeera segedde antegedde atya kale nekituuka ekiseera ng'omukulu ntuuka bwe nti mba nakagwawo bwe nti Shavix buli abantu balekana erinnyayo ngamba nno kati bya ddala mba ndi awo nga nze ekitone nnyo vidiyo webeganye okukuba ekuba 15 ku TikTok ndabya ddala omukulu ampateko development y'amaanyi nnyo kati ngenda olaba ate essaawa zino kati ku TV wano nawo nennyongerawo nnyo amaanyi nanfonya olaba Dance Force eyo bwengikola ngamba Brian oba John Paul yatera okuntemera mu kilipo nantemera mu kilipo ngenda okapostinga ku TikTok nekakuba nengamba kalate emirimu gitandika okweyongera sound biki kati nze omukulu naye ebintu nasooka omuyigirako kitasaasaana buli wamu ati naye Abdul muganda wange nawe osooka kunnoonya kyokka nga ate nawe osooka kunnoonya tukati embozi tugitemeteme mangu nti nze emusata kola mabaala nze emusotaga nasanga kuli Kivu wala nfuba nnyo olabanga ebintu byange nkola bya munda kineetekawo dimandi ey'abantu saawa zino obuzibu ki bw'ofunye mu industry obuzibu asubire nze nagifunamu nno ssanyu lwaki ssanyu nti nze n'abantu abavuddeyo okunzijonkera kati nga ba MC ba presenters abalala bangi naye nze kimpa ssanyu olw'ensonga nti am recognized saazo nti wema ntambula bagamba Shavix nze kyokka kye nali nsaba abudu nze ni mbirooto byange sina kirooto kirala nze ni mu future yange sina nze wakati ebintu byonna bye nandigambye nti binandigwe kuba ennyumba si kirooto just tubyongereza kwongeza naye kutwala kukola ku TV nalotabeera wakabe wede nkikoze kuba ne wano mbadde nzija nenga bwe oyitolaba buli muntu akola akutegeera buli muntu akutegeera wonywedde amafuta buli wamu akubongako ebyali ebirooto byange just kati then omuntu kera kumaca nangamba Shavix ugwa inspiring kati kyo nkifuna nnyo tukabeera bajja mu inbox yange ayagala omwe ku magezi kati ze natukwesera nga nze ndowooza eno nze nzakyaliwo mbaganga netwala mulamu bwabwe kumbe kati olaba binsusseeko kala nti wotuuka ewantu abantu bakuteekako eri buli muntu ayagala aba ayagala okuba ku ssente kuba kukimanyi oli serebu sita so then nekirala wambuliza ekya Kibanda okubeera nga muli kumpi nze ng'omuntu nafuba nnyo olaba nga Kibanda mulaga sayidi yange ennungi n'embi tomukweka simukweka balasi bonna be basinga be baagala awo nemulaga sayidi yange ennungi n'embi kimanya Kibanda waba tali mu mbeera omutambala umuwulira nga mpise erinnya lyange ery'ekika wamuwulira nga mpise Busuulwa manya akola ki ali mu mbeera ze ennungi era ndeeta olwali ne tukola ki nemutwala nti waba taŋŋambye kukola kintu nti nze essaawa zino ebbanga lyemaze ne Kibanda ema sinaawo kwogera kintu soka kitowoozaako nnyo
kuba nti ekintu ekituba okwokya tusobola okwogera akantu katono nnyo ne kayiwa buli kimu ekikyo gifuba nnyo olaba nga ndowooza nga ye muntu owa Lwali. Tunemba tuli mu Lwali nfuba nnyo olaba nga soogera bintu biyitira so nenfuba nnyo olaba nga musembeza emufuula kyali wange ate ne muwa nnyo respect nti nseka naye wekyetaagisiza ekiba bizinesi eba bizinesi kuba ye kyategeeza nti oba bizinesi eba bizinesi oba asaaga naye kuba kusaaga ate naye nannyongerako nnyo nti saa zino Abudu nze enviiri bansala za bwereere motoka nafuna mirimu nfuna sente nfuna naye nga looza nkola budde kiza nkola budde ki Kinamanyi sina budde bwe nkola because of him mfunye connections ez'amaanyi ne jutambulisa tutwanitambuddeyo saawa netambuddeyo ku lulwe kiki kyenagamba tunemba omuntu ankubidde nga yagala kalamu kati nga babali ebweru akubira nagamba njalo nkokulinga okuli aka alien so kisinga teyaliye twemusinga saa zino twemugera babulabi saa zino muzzaako ki nga tumaliriza kikye mulinawo ekipya nga Fangoni oba gwe nga gwe nze ng'omuntu kyasina ekifaananyi kyenyagala oteekamu ba MC ki Abudu ogenda okwekanga mutegeka awaadi ezo nemutegeka omuyimbi w'omwaka nokanga kati nga MC kati ate yeetegekera king of the mic so sikiraba nga credit okubanga omuntu yeerabye nga yakoze nnyo ogwo omwaka ate ye mwennyini yeetegeka so nze mba sikirabye nga MC asiimiddwa era mba sikirabye nga MC afilinze in space nga bategese Grammy ne bagamba nti Kibanda ye muyimbi w'omwaka kitojja wuliramu nti gundi ye MC w'omwaka wagundi ade representa w'omwaka so ffe kitwagala okukyusa then nekirala ba MC bona ab'omu Uganda balina eddoboozi eri bakoze eddoboozi limu ready now bintu ebityo tugenda kikuba paka ku makya balina eddoboozi limu lye bali bakozesa so nze Mukama nanyama ate eddoboozi lyange nga ttono nnyo naye nenfuba olikozesa abantu ne balyagalirayo mu butono bwalyo ku muntu asobola owulira n'amagana gawe Shavix naye kati blaza wowulira kati oba n'owulira omuntu yenna ba MC abalala amaloozi gabe gonna gakwatagana kizibu omala mulaba oti n'omanya nti onaki kino kati ate nekirala nti nfumye nnyo olabanga wembanga nkubye loko wembanga nkoze kakiripu kange manyi ka international manga kube ka international kati waliwo omuntu abamu nga besigalizaamu nnyo oluzungu so then okusoboza kwensanze nti aba MC abasinga ssaawa zino omanya nti Shavix wali awo tebajja so echallenge bweri y'amaanyi nti abantu abasinga ssaawa zino bakulaba mu kifo batekambira ate ffe nno ku saidi yange nno ssanyu nze kinali njagala Abudu mwana sibula abakulaba tubadde ku ABM Media kwetuli ABM Media mwana kyakabi nnyo bamenyi just mumugere tuwagira ngero tuteekayo tukyalina bingi tukyabafumbira tukyalina bingi nnyo kimanyi leero siwe lusosera lwesemeye kubeera ne Abudu ate oyinza n'okwekanga enkya nkola ne Abudu ABM Media kwetuli aganga Abdul Musoke mwongere okusubscribinga n'okusharinga content waffe mufune ebintu bingi nnyo ku mwami ono emboozi ya ssaawa ebadde ya ssaawa emu n'eddakiika 2 ozizeemu ki masibudde